Kamalabyonna Charles Peter Mayiga ategeezezza nti Buganda yakulaakulana bya nsusso singa eweebwa federo. Tukyagibanja ebintu bingi tubanja ne federo. Abantu 9 ku 10 bagamba omulamuzi Odoki ne Professor Sempeebwe nti baagala federo. Naye tennaba kujja n'ebintu bye tubanja bingi. Naye si ensonga yaleesa abakulu abano wano. Nabagambye bugambi nti tufuna federo kituyamba okukola ku bintu byaffe eby'omunda nga Buganda ate ne tusigala nga tuli banna Uganda. Katikkiro Mayiga bino abitegeezezza mu nsinkana n'abakulembeze okuva mu bukulembeze obw'ennono obw'Abakikuyu mu ggwanga erya Kenya mu nteekateeka y'okutabagana mu bintu eby'enjawulo. Ekibinja ky'abakulembeze abavudde ku muliraano Kikuyu National Council of Elders nga kikulemberwamu Wachia Kyago kisiimye nnyo engeri Buganda gyesukkulumyemu mu bukulembeze bw'ennono okukira Obwakabaka obulala. Katikkiro abagenyi basoose kubaviira ku ntono ku buva n'obuddo bw'Obwakabaka okuviira ddala ku Ssekabaka Kintu. Abakulembeze ku njuyi zombi bakuwanyisiganya amagezi n'okusala entotto ku butya bwe bayinza okwekulaakulanyamu awamu n'okulongoosa embeera z'abantu be bakulembera. Josephine Namakumbi, NBS Amasengejje.